Katikkiro Charles Peter Mayiga akwatiddwa. Ladies and gentlemen, breaking news. Katikkiro Charles Peter Mayiga akwatiddwa ku fayiro y'abalukwago. Fayiro y'abesigye ey'okwagala okuseketera gavumenti. Eryo lyeggulero ogenda okuddamu breaking news egenda okwewuunyisa ku bakungu abasinga abali mu opposition, abamu nga bagivaamu ne bayingira gavumenti, ne ku bakungu abamu abali mu gavumenti. Breaking news njogedde nga nabbi. Kasola banga nkutte clipboard eno manya bengenda okuwandika nabirowozezaago nabyogeddeko era ne manti abaganda bajja kunvuma nenja byogera. Ekisooka tujja kwebuuza lwaki abo opposition bonna kati bali mu kudduka nga bagenda ebweru w'eggwanga ng'ate abo opposition yabo tebakyayina n'amaanyi, kubanga Besigye yandibadde asibwawo yabeerera ow'amaanyi, basse mu Junganda bandibadde babakwata obabeerera ab'amaanyi. Lukwago wali yayina amaanyi mu Kampala nga threat oba wantiisa eri gavumenti. Lwaki bamukutte avudde ku by'obuyinza? Lwaki Zedriga adduka? Zedriga kiki ennyo kyayina mu gavumenti? Lwaki abakungu ba gavumenti betumanyi bulijjo abatakwatwako nabo bali ku bwerinde? Ensonga eri egi nti President Museveni n'obugumiikiriza bwe obungi yamanya bye mwali mukola n'abitunuulira n'alinda akaseera akatuufu. Bayibuli egamba nti omusango gw'omubi balwawo okugusala. Era omubi oyo n'alowooza ye mugezi asinga. Nalabye Ssemujunganda omusajja omukulu agenda myaka 6 ng'agenze mu bunnyogovu, abadde musiraamu ng'ayina akkinya n'obuwala obulabo tamanyi ng'abuleseewo, agenze watali bakazi ne musaasira ennaku. Era ne neebuuza lwaki bannayuganda tutandika bulungi ne tumaliriza bubi? Omuntu eyandiwummudde n'alaba ku bazzukulu be n'alaba ku baana be n'ali akatono ke yakolerera, kati bali mu kkomera abala baddukidde bweru. Lwaki abannabyabufuzi bali mu kuddukira bweru wa ggwanga ng'ate abali mu gavumenti bangi bakwate? Okusanga nga bakutte omusajja nga birungi ne bamusibira mu kkomera ly'amagye n'amalayo omwaka. Kayiwula nga takyaliwo n'ebiri bisajja be byani Nixon agasirwe. Tusooke tuyige ku ekyo. Kamusooke mbagambe buli muntu yenna yenyigira mu Buganda Riot n'okucekera Museveni ne busaasaanya obulimba mbwaganye Kabaka ogende Bugerere. So nga Katikkiro yagenda ne bamukomya ku Ssezzibwa. Fe abaali mu kyalo twalowooza Kabaka gwe baganye, naye Omuganda nga yakukyayo oba nga alina kyayisaawo aso kituuma erinnya lyayagadde, baatugaa Kabaka bamuganye ogende Bugerere. Mwati bw'ogaana Kabaka, bw'ogaana Katikkiro oba oganye Kabaka. Ate kati olwalero abaganda b'olwalero bavuma Katikkiro. Bw'obagamba nti Katikkiro Kabaka yamulondera oba ovumye Kabaka, nedda oyo Mayiga Museveni yamulonda. Kasita Omuganda akukyawa ng'akuyita Omutanzania. Kati bagamba Nyombi Tembo mu Tanzania, Mbukatumba Amala mu Tanzania, Mbukatikkiro Charles Mayiga mu Tanzania, Museveni mu Nalwanda. Kasita Omuganda akukyawa ofuukirawo mu Nalwanda mulundi ogusooka. Katikkiro wa Buganda bw'aba yali yenyigiddeko mu meeting ezaagala okuggyako Museveni, ne bw'aba yakikola bbiri gumu nga tannafuuka Katikkiro, ajja kukwatibwa. Wabula kye mwagalako abo opposition yabawaayo n'abagoba emmengo. Ekyo kye kiraga nti Katikkiro bye yabivaamu. Wabula Katikkiro singa ekyo teyakikola ne singa kati ali ku mpingu, ate tolowooza nti waliwo mu Uganda asobola kukwatibwa. Museveni asobola kukwata ne Muhoozi n'amukuba embuya. Museveni asobola kukwata ne Muhoozi, General Kamuhoozi Kainerugaba n'amukuba embuya. Oyetiba Habulwa, Commander-in-Chief of the Armed Forces of Uganda, Kenya, Tanzania, Lebanon, kati yatte n'abasirikale Lebanon, Somalia, Central African Republic, Buganda, simanyani oyo yemwenye. CBS FM ebbanga lyonna ebadde etambuza obuyeekera. Lwaki? Nti bano aba opposition abavuma gavumenti nga bagivumira ebyekisiru ne batuuma president amannya. Ebbanga lyonna CBS ebadde bawa akazindaalo. Bwe bakwata omuyeekera, tugeze Nambooza abadde muyeekera, ne Ssemujunganda ne Lukwago n'abe Mukiibi bamukwata. Kyova olaba mu abaana abali mu bintu bya Nuupu mulina okwegendereza. Waliwo abalina ddiiru zaabwe ezaawukana ku mmwe bye mulowooza. Ojja tuula mu meeting ng'alimu abantu 8. Kumba abo bali mu kuteesa ngeri gye banaafuna mu Jambiya, gwe nga tomanyi. Bakwate, bo babajjeyo. Kubanga abayeekera mu gavumenti babaamu ne contacts zaabwe n'ewabweru. Bagende babajjeyo ofiire Luzira mu by'otamanyi. Weewale okwogera by'otamanyi fuutu soja. Weewale okusimiikiriza, weewale okutambula n'abantu b'otamanyi gye balaga. Bw'abanga
ne bwaba abbe mukibi programs zereta CBS owekitiibwa nkaaga nga naye alina kyeyamanyako bajja mukwata ne bwaba Katikkiro wa Buganda kubanga jukira Katikkiro nga tanayingira ku bwa Katikkiro ye group y'abambidde ye group y'abasebuju ye group y'abaseggona ye group y'abannamboze ye group y'abasozi kaddu mukasa ye group y'abagundi ono omwami ani ono owerubaga bebamu bebali mu Buganda Riot bwabanga mu 7 Buganda Riot yajipikinga mu interest mugende mwetonde muduke mwetonde mugende wa Jerusalem kapeeka mwetonde bajja bakwata ne Katikkiro ye omunamasaka munnaffe enkola ze ziri smart chobola agamba ni muve mmengo mugende n'abagobako n'abegobako then mbadde nsaba n'obuwombeefu obwaddala video eno Katikkiro wa Buganda emutuukeko nga nina ekibuuzo kyange si mu bubi kubanga Katikkiro wa Buganda era ye kabaka ow'ebweru yagambye buli ayambalira kabaka tumwambalire eyo statement eri violent buli ayambalira kabaka tukole ki tata Katikkiro nkubuuza olwo abambalira mu 7 tubakole ki kubanga gwe kennyini obaddeyo emmengo nga bannabyabufuzi bavuma mu 7 okuvuma enteekateeka za gavumenti okutyoboola muhoozi bannabyabufuzi batandika okuvumira muhoozi ku CBS mu mambo bado kkiriza obagaana n'ebirala nga muhoozi tayogera nga kigambo n'eki bannamboozi abo ne batandika omuvuma nga bwe kiri ekyana ekisirwa ekitategeera ye olwo abambalira mu 7 tubakole ki kubanga abambalira mu 7 n'abambalira ate gwayimira Katikkiro n'ogamba nti abantu bate tebatalina musango laki babakuba emiggo gwate otugambye abambalira kabaka tubambalire okwambala ekitegeeza kulwana oba ngumi oba jambiya ate abambalira mu 7 alina AK47 sebo Katikkiro oyinayo AK47 yonna tuginone ekirala bw'olaba Bobi Wine Kyagulanyi Sefulya Kimpugugu Kimpana Kalambo Gomo adduse eggwanga n'osigala ng'oyimira ku TikTok live ekangulumira oba ennansala n'ovuma mu 7 oli musirwa emirundi 10 futu soja wegendereze bw'oba onyooma mu 7 ati muga mu 7 munnalwanda kati waliwo ennyalwanda 3 ze mulina okulwanyisa waliwo ennyalwanda esooka bagiyita mu 7 kubanga buli omuganda lwakukyawa obeera mu nyalwanda waliwo ennyalwanda ey'okubiri bagiyita muhoozi kaineruga mpanvu ekoma kuli waliwo ennyalwanda ey'okusatu bagiyita luhamya mukwano oba onyooma mu 7 genda oziikule Paulo Muwanga omubuuze mu 7 kyeki genda oziikule Zedi Malulu omubuuze mu 7 kyeki genda oziikule Binaayisa omubuuze mu 7 genda oziikule omusajja wa Mutango Yito ojuka jaga that man Mucheben is not easy genda ozuukuze Obote genda ozuubukuza Amini genda ozuukize Lugumayo genda ozuukuze ani Elia Kategaya genda ozuukuse gundi ani Kashiringi genda ozuukusa abasajja abaafa bawogole genda ozuukusa ogole genda obuuze Samsoni Mande yakomyewo mubuuzo oyo munyarwanda kyeki buli eyeetaba mu kuyeekera mu 7 bagenda kukwata mpozi abaapanuwa ne bawanika emikono ne beenenya kati nga Katikkiro yeenenya kyovola baali awo emyaka mingi ate awo takyavaawo kyovola kyaza kuyimira ku CBS n'omuma mu 7 naye buli muntu yenna yenyigirako mu meeting eyagala okuggyako omunnalwanda mu 7 bagenda kunyweza olaba basemuju badduka kati kambabuulire abantu bata obuyeekera bubaddewo wano ebbanga ggwanvu nga buli munda ne wabweru naye mu 7 ye nga bwakwata ebintu bye n'asirika naye ng'akimanye bulungi waliyo nabbi muhoozi agenda okujja abanyweze kuba fayiro baba nazo okusalako waya z'amasannyalaze n'amasannyalaze gavaako obwo buyeekera okwekalakasa kubalukwako kwe bateekangawo bannambooze Katikkiro Charles Stephen ow'ekitiibwa tannafuuka Katikkiro bena bonna baakolanga buyeekera obuyeekera kigambo kigazi olaba bano abasubalo abazivuga ekiro nga baleekaana abo lwaki pulezidenti yabayita nabaga abaganda temusala layini mmwe obuyeekera buyinza otutambulira mbasiisi ba Chapati ne bavuunika gavumenti obuyeekera busa otutambulira mu baamalaaya obuyeekera bubeerawo mu bantu b'otasuubira hakati buli abaabwenyigiramu woko tuwaaka wali mu woko tuwaaka genda bwenenye wali mu Buganda Riot ye abanyonda batuviire mu falasi mukwano bagenda kunyiga ensigo ono omuyeke omunyarwanda ne bwaba muhoozi mutabani waso mukwata n'amuteeka awantu ate muhoozi sasa kukwata mu 7 n'amuteeka awantu oyo omusajja Katonda yamuwa so kati ndabula abantu mwenna abeefuula bakawagga bw'aba Ssemuju banne Ssemuju yonna gy'oli ka video kano kakutuukeko Ssemuju ebyaddala mukoze fujjo nze mbaddewo ebbanga ggwanvu kuba jjajjange mu Kibi yawulizanga CBS
naye muvumye Museveni, mujereze Museveni, mujoloze Museveni, ne mumufuula akasajja sajja mu gavumenti. Ate omuntu atasiimiddwa mu Uganda wano bukyanga ebaawo ye Museveni. Olaba tukomogeraganya kwa Amini yatanga abantu ate Abaganda ne bamutu Amini Abaganda bamutuuma kijambiya. Obote ne bamutuume ne bamusikiza embwa. Naye bagamba nti Obote yali mulungi okusinga Museveni. Totubuulira Omunyarwanda ono. Naye Katonda omuntu atasiimwa ng'ate abadde akoze ebirungi ne bebeera bitono yasinga Katonda gwasinga okuwa omukisa. Emyaka 4 ate ne mutabani wajja ne Ruhamya gyali mwe mulina Bajjo.